ate nze banna essaala yange gye nsaba simanyi agenda mukolamu omulimu ogw'amaanyi omukisa ogulenze omukisa oguletoganya nasabye mukama ne ngamba buli kakisa kange konna kanzijeko kamumpeera omwana amiina essaala y'amaama I can't live sisobola kubeerawo ng'omwana wange alumizibwa ng'ahatingibwa I can't live era bwatyo wagenda okubeera amazing akulemesa okwebaka nkooyo ate kimala nzijukidde yasooka n'abeera mu lubuto n'agambulayo obanga akuba bufaananyi ki bannange ate weyekutta ati amazing etumulira nugamba mukama wange fuluma nange embeera y'olubuto ebigere n'abizimbya obuto n'aluzimbya n'azimba buli kimu ng'okyasobola otambula omukyala ng'ali lubuto bannange bamuweemuko ka respect emyezi emwenda togira nti nogyetolola sipidi nti kati gyawedde yes nga sigwa olulina obanga ali mu mwaka ki bannange era abasajja mutuwe respect welcome to yet another edition of Show with RKB. It's a beautiful day. Twebaza mukama katonda obudde bwatuwadde. Twebaza olw'abantu bonna bannayuganda bonna gye bali bonna abatulaba n'abatali n'abafumbira bannayuganda n'abazaalibwa bannayuganda nga muli musaayi mutabike mwenna twebaza mukama katonda obulamu bwammwe bamaama mwenna nebaza mukama bawadde ezzadde ate nammwe abaana mbeebaliza kubanga mulina abazadde oba olina maama wo mwana gwe ekadde mukubire ku ssimu oba obadde omaze nga wiiki mwezi toyogerako naye please pick up that phone, call your mother. Laba awulira atya, alidde, anywedde. Nga bw'obuuza boyfriend nti wamize ku malusu, mami yamize. Ensawo eyo gy'alina wagimuwa ddi 3 years ago toddanga mumuwa ku nsawo yakwatanga handbag. Akasimu k'alina akasibye rubber band wali ku iPhone 16. Really? Call your mother. Call your mother. Show her some love. N'omugabo gamba I love you mami. N'omuwezayo n'omwezayo omutwalo ku ssimu n'aga nti I've received. Naga mwana wange mukama akuwa omukisa tumanyi kitegeeza ekyo. Anyways nga njogedde ku ssente banafe aba Lemify bagamba bwe yakweza ssente UK, USA ne Canada osookosa Lemify. Kasobola okozesa kodi yange Kalibala as in KALIBBALA oba oweereza ku ssente actually ku bwereere watujja kusasula wadde ssente n'emu so kozesa Lemify okuweereza ssente Christmas just gamba I love you just omuweerezayo okulyamuko anything Lemify ebeekola bulungi. Look at you, can your daughter is there, look at her. Naye gwe omwana oyo alina love ogenda bingi nola love bwerungiya look at you laba love kyekkoze goleta efusoba yampadde ssente n'ekiwulire bannange look at you look at my baby you are mine you are beautiful because okyali mu week ya birthday right you're celebrating olabira omusajja akwagala omanyi wekiwulikika baby bantu bamanyi kyoyita mukazi gwe bagamba osookanga n'olya entula nomala n'olya ennyama okiwulire naye labalabalaba n'abaana abo beeyagadde abantu ne bafera omugambo nti oli lubuto nzikiriza kibaki azalire omusajja mulina si wankayana mufumbo bamugamba ebyo asula na brother we asula naani simanyi nakumanya naye omwana ayagadde munne ebyo byenjagala ate nziba nenze nkuze ndaba abantu babaagala nsinsanze jasi yatabanguka nenze nkuze ndaba omuntu maama ali ne taata enkuze ndaba ne bannayibaataatawo ne bannayibba nga balina omwami n'omukyala kati ku kyalo nga ndaba kapuuka kati sakitegeera nga oba balwananga nze nabalabanga bagenda ku mikolo bakola batya nalo nga babayise wano ne bagenda ebisigadde saabimanyanga naye kulanga oli mulaavu kati nkuze eno nendaba nti bannange ensiitaano eri maka ensasadde eri maka mwanange Phoebe wenkuze nenkiraba byebyo bannange olunaku lwaludi ne Phoebe era nze mwetya Phoebe kukkiriza that is faith naye okwebaza maama yakuwa erinnya eryeddungi kukkiriza omanyi kitegeeza gwe kukkiriza faith okukkiriza okw'amaanyi okukkiriza ekintu nga tokirabyeko yenze era erinnya ntendabye erinnya litambulira nno ku muntu okitegedde nze erinnya lintambuliddeko nnyo era erinnya nze nina engeri gyenzikiririzaamu like
I believe so much nti mu maaso sirina kinhindaringa ndaba nga sirina kinsiikiriza mba njagadde okukola ekintu nga kiri mu busobozi bwange kujjako nga kinsukulumya obusobozi bwange awo ne nfukamira ne nga Mukama nnyamba kino ekintu kikole naye nga kyayi bwengire eno paka wenkituuka kiri mu busobozi bwange okukkiriza nkulina Mukama yakumpa era nze mbeera nzikiriza nti I am blessed mbeera nzikiriza nti wano ngenda yitawo nti nze ngenda kwagalwa ngenda kukola bwe kati n'ebiseera nagendamu ebweru saalowoozaako mbu nze bayinza n'okunkuba oba okuntulugunya bwogende Saudi ate nga nali simanyi nze nga mmanyi ngenda beera n'abazungu kweyagala biki ebyo okitege koze mwana yali ani oli lisaso kati okwekkirizamu okwo okulaba nti kulina kyekukola mu bulamu bwo kubanga buli kintu kyonna nekigana mu bulamu bwaffe is a mindset kasita ogaana nti sijja kikola nona omubiri gukkiriza togenda kukikola ngenda universe ekibaka ng'ekikkiriza ng'ekikuddiza because that's what you give out you know olina engeri gye wakkiriza nti nteekwa kufumbirwa mbagwa ebyo byonna biva mu mind nti buli kimu kisoboka. But do you think maama erinnya lyakuwa lina kyama kirikola ku bulamu bwo? Olikoze nnyo nnyo eryo erinnya ku bulamu bwange kubanga eryokubanga oli mukkiriza but you don't live it. Kisegede nga oli mukkiriza yes but you don't live it. Tokibeera. Waliwo abantu abayombanga nti kati omwana anamutuma preach kyokka ng'omwana si preach yamulaba ali preach. Lyero erinnya lyaba yasalawo kati nze erinnya ly'omwana wange. Amazing. Nasooka ne ndaba ekintu ekigenda okunsanyusa my reaction n'ekintu kye nsuubira ekijja nga it must be amazing. Okitegeera nabeerawo n'enkibuildinga ne noonya erinnya lye ekintu ekijja kye nnaalabangako ne ngamba wow this is me amazing, you're so amazing like nga you see your happiness, something so cute, so nice. Kati erinnya lye nawe omwana wange ekintu ekyewuunyisa njagala abe nga yeewuunyisa njagala abe nga ali extreme ali mu lubuto n'engeri nga abigamba. Erinnya ly'omwana lyajja even before this trend. For real? Yeah, because I used to do video nga ngamba amazing nno kino abadde takyagala biki and then after nemmala ne ngamba ati omwana takyagala ekyo amazing takyagadde the videos gye ziri kati bano ne batandika kijanjawaza mu comment section omwana tajja kyagala bana netugamba omwana tunaamusobola ono twalinda omwana right. She is amazing. Ate nawe okuba nti erinnya lyo ery'okukkiriza n'okkiriza nti kyolina munda kigenda kuba kyamaanyi kyewuunyisa oyo amazing mwe mumulinda Mukama agenda mumukola ate nze banna essaala yange gyensaba simanyi agenda mumukolamu omulimu ogw'amaanyi omukisa ogule nze omukisa gule toganya nasabye Mukama ne ngamba buli kakisa kange konna kanzijeko kamumpeera omwana. Amiina essaala ya maama I can't live sisobola kubeerawo ng'omwana wange alumizibwa nga hatingwa I can't live. Era bwatyo wagenda okubeera amazing akulemesa okwebaka nkoja ate kimala yasooka n'abeera mu lubuto n'agaanirayo obanga akuba bufaananyi ki bannange nawe yeekutta ati amazing etumulira ndugamba Mukama wange fuluma embeera y'olubuto ebigere n'abizimbya obuto n'aluzimbya n'azimba buli kimu ng'okyasobola otambula omukyala ng'ali lubuto bannange bamuweemuko ka respect emyezi emwenda togira nti nogyetoolola sipiidi nti kati gyawedde nga si gwe olulina obanga ali mu mwaka ki bannange era abasajja mutuwe respect ate wane no bibeera bulungi nnyo omwezi gumu ebiri ne butandika ogw'omwenda ne gwesiba ennaku zozaalirako nolabanga ezeyongerayo nali manyisizaaga nabanga January nga taggwako nga limu mwaka bulamba nze kasampeza emyezi 7 bampulira nga munekimu kyesibye bw'otandika owozanga bw'ogenda okuzaala emyezi 9 nze manyi engeri gye bannongoosa nagendako ewa gayini wange ne mugamba nnongoosa ku myezi 7 n'agamba Luusi omwana gwe tebunnakula konze tubuddemu ddayo Luusi nkwagayini kale guma tuweze emyezi 8 bwatyo bw'agamba 8 olwawula bwettu nga ndi ku gate ate ne bakuzaayo nanga Ruth mpaamu wiiki emu waati konzeemu ogiraba nginoonyeza sigiraba
muddamu kati ne wankuba empisa amawugwe gakule ya oyo mwana eziro nomanyi kye yankola nti nga lumu okujja n'akola ng'akuba ku ngufu nawankungufu panda n'atuka kusanga akoze kaddayi bw'ati n'anya n'ansindika waliwo yakkera ku makya n'agalira mu kugulu neŋŋaana okusitukawo neŋŋaana okusituka kyokka nga nkola morning show neŋŋaana okusituka nga sisobola kulinnya wansi weti ng'atuddemu boosi nze boosi yalinga nfuga nga kyakola olumala okulya emmere enjala ekuluma olumala okulya emmere ng'olwalirawo musujja gukuluma nga toyina maanyi tossa faani fufufufufuga ku makya paka lwagulu nombi nze faani yampujja omwezi ogw'omwenda ogw'omunaana n'ogw'omwenda faani nga yempujja nga saagala efuuwe n'abali nagikutamya n'omufaliso gwennyini naguva namugamba omufaliso guno ogwa inchi 8 ng'okwoyo kyaka gwe gunsuza obulala ne tugujjako n'agenda n'aleeta inchi 10 musajja inchi 10 ne bajjeta ne tugyebakako ne ntumya inchi 4 kati nga nze nayawukana dda ne nsula wansi omufaliso ne gugwa namu ogwa wansi nga kiro zonna ne faani buli kimu ekyange kiri bwali obuliri nabusaatinga oh my god nga busiroopinga mpulira kati omanyi okuteekawo piro ng'esiroopinga bwetyo kakati nga oba weebaka bulungi nnyo obuliri otogeza n'okwata ku buliri obwo n'obusansula nabutegeka nensooka anti okukyuka okyukira eno faani nensooka njetunuzaamu bwe nti ng'ate singa kyempulira ng'owulira tolina kyotuuse ng'ennyindo njagala ngisuze mu ddinisa banange n'ennyindo yaddayo ennyindo yali egezi ennyindo yali tegezze ennyindo yange teyagejja yabaki singa kadama kye yankola si wandirabe bufaananyi kutambula saazimba face azini kuzimba omwana yakusaasira naye gwe omwana afuga ate kiro 95 wali nte mukwano natasobola kunkuba kigwa naye gwe tata amazing yakigwako mukwano kiro 95 nga sikyesobola n'obuliri sikyabulinnya nemba nga ndi ku inchi 4 wansi awo okukyuka omufula gukuluma awo nosoko obirowooza ngeri gy'ogenda ositukamu baketi ogende omale okomewo ate n'owulira nga luno oludda lukooye nosoko obala obudde okyuke osooka kufukamira olyoka okyuke sikirabanga okitegedde awo wayagalira nnyoko bw'oba okyamulina kyewolaba ntandise eŋŋamba wasemadi okwogera n'ennyoko nsembye noŋŋamba omuntu omulabi nemugamba ensawo gye wamuwa omanyi bageza kati omwaka nga guggwako nafunayo obusawosawo obutandise okukunyuuka n'aweereza mu kyalo maama akwati maama rubber band asibizza essimu asibizza rubber band ono alina iPhone 16 netebuza omukazi oyo nga bwakyuka nga fuso ya nofunayo akajiiko bwe kati akasusu ne kakulemesa okwebaka naye no kakatuuka bwe kati kajiiko naliko kasambasambamu bwati n'akazannyiramu ati nga kayitamu olunaku lwenzaala amazing ng'enkeera seebaka nagenda ku buliri neebake neŋŋaana okugenda mu gundi y'okwebaka ng'otwo tunnuma naye mayindi eganye okwebaka eri mu meeting oba mayindi nga si like I feel like sleeping but my mind cannot go deep into sleep so that I can sleep. Half asleep. Yeah. Yes. Nesituka neŋŋamba ye mbadde ki naseebaka njagala kwebaka nasuka negamba kiki obadde kiŋŋanya okwebaka musajja wange oganya okwebaka kati nina akataala akagira mu nnyumba ye bati kati bwe bajjako ettaala ke kasigala kaaka nsooka nkatunulira we bati nenolaba obuntu bungi nnyo we bati nekuba enduulu naye obuntu obungi ennyo nnyo obukola ki buntiisa bagiyita batasimanya hayi biki phobia oba bagiyita batya n'okufuuka singayo bati nentunulira kati nenkubyamu akafaananyi ng'obuntu bungi buli nendeekaana nga mpulira ekintu kiringa nga musisa mpitamu we bati nagamba kiki obadde ki kati nemugamba bamunnyonnyola ekisajja yakigwako badde agooyi alinga alina kidagaate nikibaita okubanga weesibye leeso okuva ku makya paka lwagu mukwano ebyo mbimanyi nze abaana abalenzi banfuga mukwano Fibi era kyobola simanyi bakamwana kyengenda bakolera abalenzi nazaala babiri togenderako ze ngamba muleeso ze nga nja ekiseera nenfuna wansi ku tayero nenjwawo pawuda bwenti ekitaba kya pawuda nenkigwamu nange neeyira pawuda nebbugu mulinzita nange neeyira pawuda
naye nga mwami bwanika ngayinza okujja mu kisenge Yakirye. nga ninga ekibizzi nga ndi mungi ndi mweru nnyo mbawa orange Banna. nga ndi mungi gyo nga ngudde olubuto lw'eri ebbina eri hipu eri naye face sikyuka sizimba nemba nga ndi mungi ate mba n'omululu mungi Ai. bwe mba ndi asaagala muntu yena abanga alaga nti agenda kunsaba mba nanyize nabeera mukidiba nze nga mba ne powder ku powder alinamu bwatinagati Wali mu nnyumba n'osiibamu n'owebaka. nalinga nkola juka nakolanga morning show Kati nze olunaku nasulako ewaka omulundi ogwo. Nga nsibyewo kuva ku makya paka waggulu. Naye nze mmanyi kye nali mpulira. ebbugumu Si bbugumu. I can't stand living in a house from morning up to evening. N'ekiro neneebaka n'ensituka. Lwali lunaku lumu lwokka lwe nasiibawo ate n'ekiro nasituka ne ŋŋenda ku ssaawa 6 ne kutambula mu mmotoka. ng'olagawo Sirina gye ndaga. olagawo Kuvaako waka. anange Nali nga nkeera edduuka wali yaliyo omwami wange gy'ali naye nga nkeera matulutulu gy'obeera tulina gye tulaga. mpulira Ssaawa 10 ng'ozuukusa obuliri mba nabuvuddemu dda. mpulira Mpulaninga gye tudda si olagawa leero mukwano weeba kima mulaga nga abatambula njagala okwesibako kuba natuuka amaanyi ne ganzigwa kasi alina gakola ate gagenda ku dduuka gakola ki nga ebyokwetabula byonna kikyagenda nakubukedde naye nga bunaku nina okutondawo olugendo gyendaga wakiri mugamba maaso byokumakya okuva lweggulo ssaawa 2 ajje anvugemu mu mmotoka ne bwe tutuuka eyo mu kkubo ne tukomawo kakutanda ogambe mbu tolina gy'olaga speed biri owa boda Alex olio dda mukono jangu ntwaleko naye akutwala wa ate waliwo ku lubuto ku boda ku lubuto olunene bwalwo my god ng'owulira kyoyagala nga ngambye nkooye nange avuddeyo ku mulimu ansanzeewo ngambye nkooye nange sooka olindekawo katini ayi amaziga ddulujulu emmotoka ginkyusiza oba gwe toyagala nze nkyusiza emmotoka olubuto olukoma Kampala okwate siteeringi emmotoka kati obuzibu obulyo nali sikumanyi kubalivanga kati ng'esimbye bweti geeti eri mabega nga nkyusizaako emmotoka linda Alex jangu ontwaleko awo ne tusooka tuyombawo ne mulekawo nze speed biri ngenze antwaleko eyo wakiri ndabeerabeko eyo ate neyo nayo saagalayo mbeere ndowooza ndi mukuba mu bbanga nenkomawo ano nendoka neebaka otulo bwe sifulumamu seebaka kati amazing mulinde bagamba byokola ku lubuto ate kigenda kukola kugamba nvugaamu ekyo ky'abaana bamwe bwe muwoza simanya international depression ali depressed owange mwagala kumutendera gwe bankulizaako olimbye nno mukwano sigamu ngenda mukuba mutamu omwana wayo standard gy'omukulizaamu ngasobola mukuba eriiso namanya nti mama agambye kino nemugamba stop it ebyo byali byaffe ne wakuba eriiso n'omanya nti mami agamba kati wano gye mukuba eriiso n'agamba mami are you okay? Why are your eyes big? What are you doing? Bigambe ebyo. Fish. Mami, are you a fish? It can't be me. Omwana agamba, but mommy, what's that you doing? Are you winning the pool? Mukwano, awalaba kati nga bw'owakaabanga agenda kujja nga yeyo character gy'alina. Toga nti yakulemeseza okwebaka ekiro. Nawe bwe wali bwegana okwebaka ekiro. Oyagala osooka kuzunzeemu. Atandise. Agala osooka omutambuzeemu. Naye nga bambi abadde n'empisa. Abadde talina ebyo byabwoka. Bye biruma abaana obwo omwana akaabe n'atulemesa obulamu. Nga influence ye yatukola. Omwana ow'obwoka tebamukunyongera. Omwana ow'obwoka akaaba. Nze buli kimu nakikuba simala drip water. Simala biki ekyannyambano kaali kanyaanya. Nga nfuna akanyanya ako ne ka grating akasupu. Ne mutonyako nawe papa advising anyo kamuwa because aba ayitamu buyisi. Naye nga ntonyayo kaddoto omwana ne yeebakako. Nze nga nsabira omwana afuuwe. Munnange amazing. Nze bannaye simanyi kuba nze nali awo ne nga Mukama sisobodde kwebaka. Naye Mukama nnyambe omwana wange aleme kaaba bwoka. Kinyambe buyambi mwana wange aleme kaaba. Era omwezi gwonna teyakaaba ogwo gwasooka mbw akaaba just walwawo kuba pupu n'omulaba olutola lumuluma. Ebyo byabeera tomuwulira munne akuba mulanga mbu gwabwoka wabula muwulira wadde mu katanda eyo
ate omuteeka ku mubiri nga kirekera kibambi oba abeera ku naye tokanula erisa ekiro ekigenda kukola ajja kikola mu mukwana toja kigumira owange naye olutwali walubala bulungi nze ndaba ng'olwalwawe nnyo oluto nali nalubala bulungi lwayanguwa nazalya nakukata 8 weeks rayire bane twalubala mwalubala badde ntukana omwana nga embuto z'abantu zigejja fe ekika kyaffe olubuto olusoose embuto fe ekika kyaffe era n'olabako baganda baffe fe tuli banene ewaffe era n'olwamaama lwagana n'okuddayo kitegeera so waliwo ekika nga kigejjesa embuto ate wabeera ekika nga bubuto ebuba munda ogenda dulaba nga agenda kuzaala ebbanga lyonna lyanaamala okuzaala lyonna nga embuto ze temuziraba naye baga mwaliwo nabaana ebeera ekulira kungulu amusobola neekulira munda nze nalako omukyala ku tiktok ngakugamba ali mu myezi 9 ng'olubuto lulinga ng'omuntu atalinako lubuto n'atuuka n'okuzaala nga tekuli lubuto yadde n'olu mwaliwo nabaana ebeera eri munda eyadde eri munda nga gyakulidde omwana sakulira munda te baba baana banene kati ng'akulidde ludda naye omukazi alina figaye nga bw'ali n'ekikalu ng'akuba n'okikuba nga sigayo muno kayiseemu yadde akatini nange mulina mukwano gwange akabuto kagalako ng'azaala kati akoli tekakola munaawe flat tummy n'agenda mu ddwaliro n'azaala era kabatu waffe abalina ebisawo by'embuto bannange tulina ebisawo bamada olubuto lwange lwali terwayitako twalowooza luyiseeko nedda lweru naye ebisa tebyakuluma nnyo byannuma kala twatuka ekisira mukwano ng'oli wakusindika busindisi nga ndaba CEO baaba alwana naawe byannuma era nga omanyi tewali mwana ataluma ne woba totegeera ne woba otegeera ako kasembayo kuluma era kaba kamala kubanga nze omwana yasooka my first born ayindoza ngenda kukola pupu ne banga ngenda wali okola epupu ngenda okola kipupu ekya constipe kikaaba nempulira nga omanyi ekya constipe kiri ddala kikaluba mukwano nempaka nsogera mu toilet nagamba nenda mukwano sigala wano katwagala kufaako nempulira ensonyi nenga mangu tandika ntya kati noddawa nensindikawo nensigalawo nenkola pupu ngenda okuba nga kipupu kikaaba nga mwana naye sikikyeze nafuna gwozimanyi wamusindika osutamye nera ne mukatanda naye tebampanika magulu enjejera linsooka nga gwe bwobadde tebampanika bambi nga baagala ne bagaba bambi nedda kikazi kyattu bambi ne bandekaawo ne bankwata amagulu nensindika nabandi mukazi munnange masanyu tokaata olugamala ng'ate otandika ogwobwoka ate amazing musajja wattu mujjanyo yali atya yagwamu n'ekidumu ebisa byalumaye yalwala bwe namala okuzaala n'alwala like 2 days n'alwala omusujja ne gumukwata ogwaliitiriiti kwegamba nga naye takitegeera bannange naye nga teweerabira ne weebaka nga olubuto omanyi nze wenasooka nga bwe neebaka nga kozi ndi lubuto nzika nazadde ngoba otya okwevunika nduddewo nnyo okwevuunika engeri gye mbadde neebakira ng'eno nduddewo nnyo nga tekiri mu mayinga nga mbaye nga seebakira lubuto ate nga namaze kati naakajja ntandika okuba nga neevuunika naye muganda wange njani ebadde etya for the new born okuba nti ate oli maama mupya how has it been for you sijja kugamba nti mbadde kino naye simanyi nyonsa oyonsa ino nyonsa ama muyonsa ama muwana mulungi ayina empisa jasi wakuba nno olumu ekiro atunulamuko leero naabanga mulungi takusumbuye tazibudde liiso ng'alinze bulinzi bbeere n'oli muwana addawo omanyi amanyokola n'alinoonya olimu ebbeere naye baka anumuzaawo ate ne waba ayagala okutunula munyumye tankalubiriza nnyo kuggwe ne taata wani asinga okubeera ani asinga okuba in love with her like okuba naye taata we amwagala nnyo amwagala nnyo abeera amusitudde tamuganya mukwatako bannanga alinga alina akakoko ati akaagala nnyo akaana ke ekiro we kakaabanga nange neebase nga akasitula abeera akalabirira bwe batyo ate no kazungu omwana akusinga obweru oyo omwana golaba abadde bulaaka wamutaddemu ekizigo ate ekizigo ng'oyerusa bw'ati zinasiba omulaba nga mweru yes awo wasembera omulaba nga si mweru ate nnyo nga kati yayongedde agenda kati afaanana kala ya kitaawe eri
ayubuka amatu ganene gabadde ga black ayubuka obulago bwonna buli wamu wonna ayubuka mulaba nga kala ye ali so beautiful ayina forehead n'amatama omuyonseza wabula omuwadde ebbeere alina n'ekinyo sebo ama twali embala si onaŋŋamba mbusimanya musinaze gavako n'onoba nokazisira mu nzikiza mu bintu bya sitawa kustanding enzikiza tetukolagana I can't live with mbanga atasa amasanyaze gagenda omuka gumbula sinamanya otidde lwa mwana ntusobola kulaba ng'oyonsa nange kenyisobola kubeerawo muwala wange sisobola wakulira mu masanyalaze kale tetwalina ssente nnyo naye twalina sola nga amasanyaze tegavaako kati nga netaala mu lumu yaffe lisigala lyaka kusola lisigala lyaka saasulako mu nzikiza kati awo like saagala nzikiza kulira nga sisse era amasanyaze gavaako nga tuvuga emmotoka ate ye gavangako aba gavuddeko saawa emu nga tuvuga emmotoka tugenda gye gali nga tugenda ku cafe javas olubuto yes era negagaza gagenda kwemu ng'essimu yange teriko muli sisulamu essimu yekutwala oba ggwe n'essimu naye ntwala kikyate eba erina obbaako omuliro ate nange mba obudde so I can't stand that darkness until when I sleep ndwawo okwebaka kakati mbeeraawo ekizikiza balina okutambula ngende gye gali kyajinga essimu yange nkomewo nteekeko tooki ate si obeerako okwo nga oba owuliriza njiri oba ng'olaba kakati I cannot you can't stand it I can't stand it natunulira si ongangamba naye mwana bwesi wavudde mu nnyumba bane mwana gwanyiziza nnyo nenga nze saategedde nti nande kuba baali bageze mu komedi naate nze bandesewa nesebo mbeeraawo n'omwana basange n'omwana abageze mu komedi nagale tekijjako gundi ziri luddawa hoteli ziri liddawa nengenda nesasulira neneeba kati awatambulawo otya embala tolina gwomanyiye waliwo omuvubuka eyali atuvuga nantwalayo ku hotelo nanteekayo natukomawo tewaliwo wazemu okukola nazeemu okukola so how do you balance everything bufumbo that is mwami mwana mulimu byonna tegabidimandi kuyambako naye okumata ovaayo nokulako byokoze then novaayo nobanga kati ozeeno ku mulimu then nomala noddayo omwana ofcourse olina mala saawa nnyingi nnyo nga tonaba mulaba ate nga jjuke olina ne infotrust properties infotrust yafuuka part of me eyoyo kati bw'aba mpise nga nzija mmanyi naye tanteeka ku pressure but she's so understanding maama wange oyo tanteeka ku pressure yatuuka maama w'e Kampala atya buli kimu maama wange wa Kampala maama wange ddala. But did you see it coming to mugenda kubeera this close? Ebintu bya Katonda you can't see it coming. Weetegeke otekeyo ebijinji okola otya you cannot. Tosobola. Just it was just one day. Twemeetinga nali nganye n'ogaana. Nga kangende bambi omukyalo ono. Mugambe kale sigenda sobola. Kubanga ngamba jangu nenga kale kanzije nku meeting just. Ati bambi nengendayo ku offices kati ne musanga ali jolera ntukubya n'obufaananyi enyumiza emboozi bali twaliwo ne Esther ate nga bafaani bange kale kwegamba ne tunyumyawo ne mala nenzirayo ewaka neninda contract ne tugisayininga mu Gwokutaano nengamba kubira obulango nze ne mbaterayo enamba yaabwe be bamanyi ne bafuna ndowooza abantu bangi kati ng'abantu abo bagamba bagalagana nange okulambula kati nga kasitanze bampa commission wange nga kiwedde bebamanyi nze ebyabwe tebinkwatako nga mbakubira obulango kasaba mpa ssente zange ne mbakubira obulango bwabwe ekyo nga kiwedde kati olwamala awo naye naŋŋamba ojja tutandika okutwalanga abantu mu firudi kati nga bwenzija ampa treat ampa ebyokulya ampa ssente kati nemala nenzirayo kati olwamala naŋŋamba ojja kujja tutandika okugenda n'abantu mu firudi awo netandika okugenda n'abantu mu firudi we twagendanga eyo nga bagula enkoko omwana alina enkoko oyo banna ojjukirayo Twitter nga bagula enkoko okomawo paka we otegedde bannaye simanyi oba yaneesiga atya
kunyama wadda wenzira nga munyumiza emboozi nga nyumiza emboozi ne tugenze ngansula na mu kisenge banange wow nga gyensula tulina okunyumya emboozi okunyumya ki simanyi taka kiki simanyi twanyumya nga ne tunyumya emboozi nga tusaba twalinga tusaba nga twogera ebintu bye twagala in fact n'ebintu byonna twabisaba byonna akwasagala bimu byogera yinza okaba biri private naye ng'ebintu ebisinga twabisaba byonna naliwo nga bihappeninga ne mugamba kino kijjukira twali ku buli kino tusaba nga tukitegedde kati mukama akitaddewo kati nange nemba nga bambi mwesizinga his life alinga mama wange she has a loving soul like simanyi oba kiki kyali naye ng'alina omutima ogwagala kati nange nembeerawo ng'agamba jangu kati nga ninga mwana sifumba sikola ki oluveeyo kunaaba kulya mmere tewali kyenkwata kwata nga lina akava ebweru bulungi nnyo nga sikola mirimu wagikoowa nga nasalawo okufeesinga kyonna ekijja oba munjogerera okuva ku makya paka lwaggulo nti sikola ekasa nakolako mwakirala ebweru waliyo mmere kulya waliyo bisaso waliyo abeerayo nga takola okabanga otekangayo bisaaniiko bisaso omukoze nakola kyamala n'okoowa kyamala munaye nga mbeerayo netwagalana ne CEO nnyo anti kati nojja like nojja nga ambassador ya kati bambi kwolwo lwakuza gundi ye otwaye ku pink house ku penthouse paints kati kati nze fe twalinga ne CEO kati nga mugambo lwedde nze nali mukwano gwa Jebiki ngatunga obusuuti koza remember you telling us yes ne mugamba naye ojjajja bakutungira akasuuti omusajja atunga bulungi obusuuti bananga ajja kutunga obusuuti nagamba yaliwo oyo omanyi nze omuntu waba alina business musaakanya eno gyemba nkola ki gyemba ndi nga mugamu naye Jebbi ate omusajja oyo yali ampe emmere yali yagamba bakole ki buli lwe ŋŋendayo bampe emmere kati jjukira wano mugundi saga ya Asia awe naafukira mukwano gwa Jebbi wabeera ku mukolo gwa Asia ate Jebbi n'adesigninga baki ba Asia yes kati nange agenda kuntungiranga obusuuti kati ng'abuntungira ne mukubira obulanga obishewe we butyo n'akuwa emmere kati yagamba buli lwojja ku Equatoria ojja genda nga wali oli emmere bwe mpulira ng'enjala ennumamu bwensi nvudde ku Sacha Maria manzija eno nga ndi emmere naye oba musanzeewo oba taliiwo biru ya Jebbi mpulira nga nze ŋŋenda kati munnaye nakandanga gamba se munnange omusajja oli atunga obusuuti oyo agenda kulya mmere atunga obusuuti omusajja oyo atunga obusuuti nagamba ye owaaye onaŋŋambaga omwoyo obusuuti yekamumanyi kati munnange nemugamba agenda kujja ŋŋenda musikiriza ajja kujja kati aha ne tukola gundi eyo ne tumuwa invitation naye nga Jebbi abeera busy nga tumanyi oba anajjanga naye tetumanyi oba ono naawe ne nkusanga ne nkugamba obusuuti agenda kujjukira eri Serena nga mune omusajja oyo atunga bulungi obusuuti mumuwe atunga obusuuti konze nnina obusuuti najimbuke ojjukiraga najimbuke yes paka yo wajja ku gundi naba obusuuti azze atunga obusuuti naye najjaleeta temwanfuluma aliwa naye oba yakimanya Jebbi simanyi oba yakimanya kitegedde kati munnange omwana watambuza ow'obusuuti anti kati yali ng'atunga obusuuti ate nga njagala bamutungira akasuuti anyume gamba nali sikirabangako kati nga njagala bambi bamutungire obusuuti olwo mwasi amutungire kati nga tebeemanyi yadde tebeemanyiiko nako yadde kubanga ndowooza awo yajjira ndowooza ng'alambudde ettaka okusooka ng'era tewaliwo nnyonnyo kigo tewaliwo just client naye nga ffe tuludde ne CEO bukyoba omanya tweyagadde CEO yasookera ddala okuntwala ku Cafe Javas nali sikirabangako nze nga buli lwe ŋŋenda ku ofiisi ya CEO abalala bonna ayinza okubawa ekyetaano nze nambalira banange nze yali ampa ssente nakati ampa ssente bambi ye mugabi mugabi mwe bumubimanyi nze ampa ssente wama ayinza okuba tabawa kimala nga nze bampa naye nga nze olumutuukako ng'azibala abanga atazaagala zonna ng'azimpa
zizo sente banange kati mbulira we naddayo ew'omuntu yenna ne Mr. Nzora alina okulwana ennyo kubanga omukwano gwa CEO mungi nnyo alina okugulwana ogudailutinga I am telling you ogudailutinga because nalowooza bw'onoofuna mukwano twawo ekituuka ne kitama ne kiba nga kiyiseeko kongolaba Mr. Nzora omukwano gwonna gwabadde omuwa gwonna ogwa CEO which is good nedda nze lwekadde mba nnakulabye oli lubuto olina CEO ozadde wonna nga ndi n'omwami wange temutulaba naye lwokubanga ndi ne CEO nga mutulaba but it's good omanyi lwaki kiri nnyo okwagala jjukira wembeera ne CEO biseera bisinga kubakulanga ttaka nakuvibinga byaffe nga tukola vidiyo zaffe zaalinga zitusanyusa okitegeera but it's good okubanga omwagala nga naye akulavinga back kibi nnyo nnyo era kimenya okubanga oyagala omuntu nga takwagala omuntu nga akwenyumiriza buli kanaga handuda okola ku Phoebe oba ali atya kamuteekamu akasimu ng'otuuse kaboda ng'okalinnye ate ebintu bingi nnyo bye yakola simanyi nga tuyinza ogenda mu supermarket era yeyasookera ddala okuntwala mu supermarket bannange n'ogula ebintu ng'atakugambeemu sirina ssente sikola ki byonna olonda gwogera olonda bulonzi kyoyagala wamuyingira ngo buli kimu she spoils me right okitegedde nze yanspoilinga nentuuka ekiseera nga nze like nze mmanyi oba babosi bonna weebati nga ndowooza babosi bonna weebati munnange naye nno nzona abantu be mbadde nabo nga banjagadde nina ne Maria wa accessories ono wa Gomesi ne Genesis naye kugamba abantu bonna naye ndowooza oli lovable ate naye yakijanjawaza kubanga oyo namuli ku ttaano weebati ku kiddo tetwawukana nga bwonna we tugenda kucakala tetugendayo ne twetwalako awutu ne twetwalako ku biici ne twetwalako kati n'ofumbiddwa era olakusigala mu ebyo bye twabimala dda kati wonna n'oyinza kujja mugenda kulanga ttaka oluusi akwise tulinayo we tugenda okuggulawo tutambula lwa nsonga. So how do you feel okuba kati Ifo Trust ng'evudde ne mu Kampala kati eyingidde n'embalala okutegeera so olabira ddala nga jjana ebadde y'amaanyi nnyo kiba kyetagisa abantu bagambe batya kyali kyetagisa obwesigwa bungi nnyo n'okukakasa abantu nti tuli b'amazima nti n'okukakasa omuntu nti CEO ali genuine muntu w'amazima okitegeera kubanga we twabeerawo ne CEO bano abaana bali ebweru ne batwesiga naddala nga nze gye ndi okitegeera nogamba tujagenda Phoebe tujja mwekwatirako watomereza tumulidde naye twebaza CEO bambi disappointinze ettaka ly'abaana libawadde oba oli yagula poloti n'atagifensinga bw'ajja tutwalayo butwaze mu punta n'abanga mpola kyamulaga poloti ye ne waliwo abagula ku estates enkadde bakomawo obukomi egyo wazimba bakomawo obukomi ne bafensinga ne bakola batya ettaka ly'abaguzi za estates sizijjukira nnyingi ze tutunze abaana bo nga batuwagira kulwanze ne CEO era si omwebaza beera omukyalo omulungi kubanga nze natuuka ow'amazima yaŋŋamba nga nze passion yange tunza abantu ttaka ly'amazima ne tugenda ngaeyo ku lusozi ne tusabira bwe twasabanga essala wabula yeetaaga tuzijjukire ne tugendayo ku lusozi ne tusaba estate yaffe like tusabira businesses zaffe tusabira obulamu bwaffe ne twesabira ffe ebyaffe nga ye alaba passion ye kuguza abantu ttaka ly'amazima era nze mbadde ne siwulyangako mbuli nettaka mbwe ayagala ddamu ditunda mulabamu amakoona nti nekyapa tutatamalala kirina kyalina kimumala. Did you think era yaku street talkinga okuyingira mu bufumbo? Ate era street talkinga kubanga era abaku street talkinga kati nga sirina musajja nandiyingiddewo. Aliyingiddewa? Ewamu. Bino tebyaliko bya street talking. When the time is right, I the Lord shall do what? Kubanga bangi waneno mulimu ne bawala be baki baganda be nga tebabuyingira kitegeera so akaddeko omuntu kaba katuuse kabakeko naye Mr. Nzora muganda wa Jebbi abaana baabisala andeda si muganda wa Jebbi just ndowooza beeru bwe ne bagamba mu bino bye yafuna Jebbi kati ngeri gy'otambulanga naye ng'oli handbag ye batuuka eri bakulaba ne bampoona bagamba nakyo bamutukiwewo mwami wange bamuwa ekitiibwa yankwana bibye awo mu lugendo kati Mr. ne Mrs. Jebbi ne batuwagaliza kitegeera bwetyo bunaye obufumbo bwaffe ne bubanga bwe buli
ate n'omwami wange naba nga ayingidde mu famire ya Mr. Jebbi. Nsobola okugamba nti ate ne Mr. Jebbi naye anjagala nnyo. I know, I can nga tell. dota we. Yes. Okitegedde? Anjagala nnyo nga dota we kubanga Mr. Jebbi yasookera ddala obeera mukwano gwange. Tuviiridde ddala wala. Ku busuuti. Ng'akuwa ebyokulya. Ampa ebyokulya nga ntegeera kibala. Tasobola butakwagala. Mmere Omuntu yamuleetera omukyala amutegeera. Omukyala amuzibye. Yes, I'm telling you. Munnange Katonda yagataganya yamanya nti kati gwe guno mukoleko omukwano ngenda kukola bati nsaze agatte naono wevaawo gogenda tukabula Godwano. kugamba otunulemu Katonda gye yakuba kalayini ako nga tokategeera bonna batali ba mugaso mu bulamu bwaffe bonna babasenda. But aren't you proud of yourself? I'm proud of myself, but nze ndaba nga sina kye nkoze wabula Katonda. Because nzani sirina kye nkoze yadde nze struggling okuva we nava ku kyeyo. Have never struggled in my life. Never. Strugglinga. Obulamu bwange mbanga ava ku kino neza ku kino nandigambe bana ina strugglinga nnyo mu mikolo. Sa strugglinga. Twaliwo n'omwami wange ne tugamba kaakati oba tulina ssente oba tetulina katugenda kwefundira. Amina. Twatuuka ku mbaga nga emmotoka etutwala tetuli mu giraba mukolo nembaga nze ngenda tumya Uber. Omwami wange n'agamba nange eno ngenda tumya Uber. Tugende. Right? Nga tukyalina kiti oba mulidde mmwe abazze oba temulidde kasita batugatta. Okiwulidde? Twasalawo n'omutima ogu nga tetulina yadde ennusu. Emmotoka ne maana erabika. Like nga tetunaba kwefumbirigano ataddeko akaweta. Ne tusalawo nze n'omwami wange nga tetulina yadde ennusu. N'asalawo n'agamba ngenda kuwasa. Buli kimu Katonda yakiteekamu kukkiriza okwo kwennyini. Empenda ne mugamba kyonna ky'olina okufuna n'otwala ewaffe kimala. Amiina. Tewali gwabituma mu Bayibuli tebiriimu omuwendo gw'osobola gw'okola ki? Si lutalo. Okitegeera? Noza abaana babiwulira. Tebabiwulira. Abaana tebabiwulira. Naye nze mbadde nammwe Ruth Kalibbala ne CEO. Mbadde naye nga nsobola mukola ne mugamba CEO sirina ssente munnange enjala ennuma naye omwana akakkana mu comment section n'agamba nga wawasa omusajja. You know? Nze mubadde nange ebbanga lyonna nga sinezije. Ne bank account ya bannange. Oba banka yaki oterekayo akasente n'okajjayo oba akakale n'okajjayo anti era kali ku ssimu onigamu bujulizi we bate equity ng'ekuwa. Omwana yagamba nemwe abateeka ebintu mu fridge mukikola mutya nze n'akasaale byange ebiri mu fridge empula ebintu ebimpuma mu matu. Okitegedde ebintu bimugamba lya bibye ebintu bimpuma mu matu n'abateeka fridge nezijone muggalawo mukikola mutya. Nejjukira n'omuntu eyakola fridge yakitegeera nti abantu balina okulya ekiro ensonga kibasaamu ettaala ettaala eba yaki ekiro olagirira kkuba olagirira ki nange musebo wawasa omusajja wawasa omusajja neŋŋamba nze sibadde na ssente sirina kale katugambe kale nkola ku bukedde ssente eziwasa omuntu ozimanyi ggwe ozimanyi bw'ogenda gula kaviri kusa ku mutwe wali ne baŋŋamba emmotoka ndowooza nenjigula nze kennyini nagamba banewuyayire mu kiti tuli mu kiti kyekimu batikitokazi bannange mwe bimeka bye mwaka bakolera bimeka ani omulala yakyafodi nze n'awasa bwe tugibalabalamu yali wasa essente mmeka plus the wedding n'otunulira butunuzi bwe bati nogamba Mukama mwebaza nti nange bandabanga ayina ssente. Kati Mr. Anzora ebimuyisa mutya ebyo? Such comments. Kati ngaabo kati we defending amuntu of partners. Ayina yo mwonoonyo tanso omutera ku TikTok. Ani mwonoonyo alina okubeera ku TikTok talina business taakube bulamu. Nabagambe balina okusaakaanya bizinesi z'abavaabwe. Eyo bizinesi yiyo lwaki tokyogera lumu mukwano? Nagamba batangamba byaffe ffenna. Tafuka muntu omu. Nze sobola kubeerawo nga omuntu n'akugamba munnange neetaaga kumpisaamu. Ate oba eno bansasula okubeerayo. Akati omuntu wange n'angamba neetaaga kumpisaamu ku makya gyange ompiseeko. N'ogaana. Ngenda ne nsaakaanya bizinesi ne nsaakaanya ne mbabugumbula ne bajja.
kakati ate olinga akugamba nti ate yiyo nina bikyakumenya ebyo kati banaye osoberwa nogamba ne what are you I thought I'm inspiring you kitegeera I thought I'm inspiring you oba we are inspiring you that nti namwe musobola nsobereyo nogamba banaye ndi wano ne mukyala wange naye sirina ssente z'amaanyi osobola otandikira akantu akatono n'okyala oba okyagala ku mutima nekiva ku muwala omuwala gwowa muno peesa olw'ensonga ki nkyogera bwe ntyo fidise nga wabayo naga Mr. Nzora nti ewammwe mwagala maama ayagala gomesi ya mmotoka taata ayagala omutwalo gwa sinotrak abaganda bange buli muntu ku kyalo wadde nalyayo akayembe onomuwa gomesi ate buli gomesi yakakadde kakadde amaama onomuwa ettaka kati awo kati kiva eri gwe omuwala kiki wali agadde eze nakunyumiza nti embaga yaffe yasooka ne mwami Bwanika twagenda wa registra twatuuza abantu 2 saidi y'abantu 10 nga naye mwali newange saidi abantu 10 nga nange mwendi netuva wa registra netugenda ku MN Pasha netulya dina okitegeera embaga neggwa bazemu okulaba kadaali yali anniversary nga tuddamu buzzi tovola n'abaana baffe bakola ki baalabika era kyovola kati abazadde abamu agenda olaba luli erinda kasakikola bulungi naddamu n'akijanjawaza exactly n'okuteekawo gown because omuntu ajja kubuuza mami you're married but I don't see that gown so nogaa kale gown ye wali certificate mujjayo because juke wa registra wavaaki certificate says nogaa kankole gown okitegeera naye kasita omuntu akimanya nti obufumbo si bintu n'amanya kino mba ntuukiriza kigendererwa kya Katonda nti Katonda takkiriza bwenzi kitegeera ekyo oba ojja kubeerawo ng'olina okimanyi nti ne Bebe Cool we baakola ne Zuwena era embaga yaabwe teri eyo bwekyo kiva eri gwe engeri gy'oba okitegedde obufumbo buli makati gwe n'omwami wo kubanga bana ekigasa ky'okutwalayo ne batwalayo ente ezitambuza emikono n'ebigere ate empera n'ovaayo obufumbo oba tobuwadde kitiibwa kitegeeza mwali mulina ebigendererwa byammwe mu bufumbo obufumbo bwa showbiz ennaku zino naye nga kale ekinyuma n'ogenda n'oweesa abazadde booli ekitiibwa n'omukyalawo then nawe kennyini omukyalawo n'obanga official n'abaana abawala balina okukimanya nti omwami wo tomukaliga bintu bingi musaasire mulumirirwe kubanga omukwano gulumirirwa omukwano gugumiikiriza so tojja kama muno God is showing you what na what anti ndi eno munnange nkutenderezanga bw'oli omulungi omukazi ow'empisa tetukukola soka tetatuwumbawumba about ettaka lyaffe infotrust abantu nno bagitunuulira nga abatagiraba naye olunaku lulituuka nga yetugamba nti Katonda agenda kudda olunaku lulituuka nga infotrust naye afunye sente ezimala nga nesimayo baana ava mu ttaka oyo tasobola nga ndowooza ajja kugulako ne mu bbanga sooka tetugalaba n'ebitanda babigobya nga n'ekiseera kirituuka onoonye ettaka mu infotrust nga tolitaba oba onoonye eri 3 eri sente ntono nga terikyaliwo onoonye eri 15 nga terikyaliwo onoonye eri maka nga terikyaliwo onoonye omuntu ow'amazima akubule ate mpigi polisi zisigaddewo ntono milioni 15 ng'okyawoza njagala kumpi n'ekibuga nina milioni 3 ng'okyatutunuulira bwoti tulina ebyapa tulina ettaka ly'endagaano tulina mpigi milioni 15 5 ku 10 ku lusozi amini gundi namayumba ku lusozi n'empigi waali milioni 15 era nakyapa tulina erwentojo lwakya Buganda Mbalala ettaka weeriri tulina ettaka lya milioni 3 eryo milioni 7 15 why don't you come nosasula mpola mpola nze si yo natandika naye bambi empaya yo lyenkana ki nali 5 rwentojo rwentojo naye akadde gendako embala yo okuteekayo faamu natandika mpola mpola naye kumbe nali simenti naye yakatandika ye business ya true yali yakatandika netandika ekyo kintu kya boss lady wakitandika tutya abaana baalinga baweereza bazadde baabwe ssente n'amugamba kati tola kwezo ssente ogenda osusulira ettaka maama omuzadde atuuka ssente tewali ssente baazikozesanga lwakizuulanga ssente era abaana bangi nnyo abaalabuka ne bamanya nti ne bazadde baffe baalya ssente tugamba ye tubayambe tutya musobola okutereka muno ssente
ate sinotuukayo n'ogula ettaka kuba si kyonososolako mpolampola ku ttaka naye ng'abazadde baalya ssente z'abaana bannange ne kituuka ku mutuka n'agamba muno kati ngenda kukolawo boss lady investment ojjukira twakireeta kukulyeyo ne tukiranga ku spark munnanga we twatandikira ne gye buli eno era mwe bali batereka ssente ate bano bafunye kye baagala lutalo kuba omuntu ajja kugamba mwagala ssente mujja kuba ssente z'abaana si bya lutalo abaana banyonyo abakomyewo ne basanga ssente zaabwe. Omukazi yali wali omwana yamuwezanga ssente omukazi n'azimba ennyumba n'agyewo omwana agenda okulira mugamba masaa kuzaala kola endala omwana agamba mama omuzira gunkubye buli wamu wonna omuzira gunnyingidde wonna maama nkomyewo ndwalire mu kayumba kange n'agamba nze nnyoko alina kisa sitaani tayagala muntu akulaakulana naddala nga ssente azijje bweru eyo takyagalira ddala. Natumba mubaka ki bw'oweereza abaana abawala especially your age? Abaana abawala ab'emyaka gyange bw'oba talina Katonda mu mutima ogenda kutomera, ogenda kutambula obulemu bwo nga buli awo tebulina bufuga kubanga bw'oba oli singo Katonda yakufuga okitegeera otambulira ku biragiro bya Katonda then woofumbirwa otambulira ku biragiro bya Katonda mu mwami wo okitegeera mu mwami wo kubanga ate era mu bufumbo omwami wo wagaa nti ogenda ku kyaki kubanga olina omuwuliriza mwe kiri mu Bayibuli ye omusango gulibalirwa ku ye oba gulikola gutya naye ng'olina omuwuliriza omugondera ng'ekkanisa weolina okugondera ani Kristo. So bw'oba ng'oli singo olina okubeera n'ennono za Katonda ku mutima. Mukanda kuwoza gundi yakikuba gundi ali blessed naye nga tomanyi you don't know the reason behind. My people, I am a born again Christian. Ndi mukyala mulokole nga si bulokole buno obw'okumimwa n'ekigambo bulokole nga bw'okiwulira. Nakkiriza Kristo okubeera omulokozi wange nga sakkiriza bukkiriza wabula am living. There is that thing of believing and living. Living your Christianity and living it. Eri okuba nga okkiriza bukkiriza nti ffe tuli bakatuliki ewaffe nekimala then okuba nga opracticing enkola ffe tuli balokole ewaffe okitegeera sina waffe nange nze ku mutima ogwange ayamweponege nakkiriza Kristo nkyetegerera nedda si pasta naye mukkiriza nkyetegerera so mani okutambulira ku nnono za Kristo zakola ki zagamba I have to live a Christ life. Nsi tentwala nnyo newankubadde ndi mu nsi kitegeera si ebintu ebimu tebimmalaamu nnyo si kulwa kubanga maama wange yakiŋŋamba oba ki but there is someone I'm respecting ali waggulu eyo gwenkola ki gwensinza antangira ku bintu ebimu nti bane Katonda nga tayagala bwenzi anaakiraba atya anakiwulira atya gundi anvumye Mukama Katonda wange nkole ntya Omwoyo Mutukuvu akubeerako tokikola toguza n'omuddamu maama n'okola vidiyo n'ogijjayo sibuli kikambwe olina obusungu nina obusungu naye nsobola okukambuwa wali eno n'ennyigira eno osobola okukola vidiyo muganda wange Omwoyo Mutukuvu n'agamba agijjeeyo mukwano obulumi nga bungi ng'olayingirira muzikke oluusi oba tonagipositinga okiteekayo nina vidiyo nnyingi nnyo ze nkoze olw'obusungu emala n'ensangulayo ng'oluusi banvumye ng'oluusi oba olina kyoyitamu oba naye Omwoyo Mutukuvu n'akuadvise nga n'agamba gijjeeyo vidiyo awo tubayita nti Omwoyo Mutukuvu yaŋŋamba kati ekintu tekikubeera bulungi gijjeeyo Katonda kyagala amatu gonna gonna nga gakola gati nogamba yo waaye siba omwana ogenda mugulewo akawunti gyeri but Katonda wanaaba yagadde tujja kuba nga tugikolerako vidiyo si wanaaba takisiimye well and good naye ng'abaana abo nyongera obbakubiriza nti bannange mulina okuba abakkiriza mu mitima ng'otya Katonda yakuluŋŋamya n'omwami gw'onookola ki onoofumbirwa nyoba ng'oli musabe nze mbadde nga nesabira omukisa ogugula enziyensibe omukisa oguleeta okuganja right awe nga ndi ku kyeyo nga ngwesabira nti Mukama wenna ava wano ku kyeyo ane kusaba nsisinkana abantu abalungi ate oba n'abantu bompa okkubira obulango badde saba babeere mikwano nga bondi yaffe esigalawo paka badde saagala njagala ondeetera abantu benkubira obulango abantu abalungi
tesina muntu gwe nali nkozeeko naye nenkyankalana naye okujjako nga ye alinamu era ye aliyogu omu alinamu embeera endala ezitali nki nnungi naye abantu bonna be mbadde nabo ba mutima muki mulungi bonna kabe Maria kabe Genesis Infotrust bonna Lady Julie banne olaba omuntu ng'akufaako n'akulaga laavu okyatunda obutala bwaffe buli oyo Maria gamba nekugamba wa 5 days akakana kalina omukwano kandaza omukwano bonna abantu be mbadde nabo bandaza omukwano. Thank you so much for your time Mwana. Yeah. Nerufika bala andaza omukwano ndi nnyoko oba njagala basaagala alina kwagala. But thank you so much. Enga abana b'obuwala mbeera n'okukkiriza mu mutima nti ate n'ekintu kyotalina kyokaka mbeera be you just do you kyenkola I do Ruth siinaye mulala gwe nkoppa anti kati oli ayinza okwagala okutandika okuvuganya nga CEO bamututte eno naye akikole ojja kufuna omutima mubi enge ojja kufuna amaala ojja kukola ki ojja kwagala obeera nga Phoebe okakase beoba olaba mu comment section ng'agamba si bibyo by'oli lwaki ebyo si bibyo eyo si gwe yagigula kino okyagala ng'agezaako okwekamfatinga mu mutima kyokka ng'ate bwekito bwe kiri kubanga ate bw'oba ogamba nti nno obulamu abantu abamu Katonda kati yateerawo obulamu buli soft ojja kanagagamba si bubwo bw'oli naye nga singa oba otudde kwansi nosaba Katonda agenda kuwa ebibyo wekwe mu mutima mugabe nina omutima mubi gukyuse mukama gukyuse ate bano abakyawa okubuulirirwa bakyawa ne mukama tebakyalina tebakyawulira tebawulira mubeere bulungi wamma bye tebakyawulira bakyawa Katonda yenyini bamuvuma kugambe bebina olabye